aba Focus Event Services bagamba nti bebini bakolera omukolo gwo ate era naawe osobola okubeera nga okufunamu banoonyeeko ku TikTok Focus Event Services ku namba z'essimu eziri ku screen ate era bajja kuwa bino wammanga photography videography bajja kuwa decoration bajja kuwa cake bajja kuwa ka juice akawo omuddala munaabogezi b'emikola abalungi boyinza okubeera ng'oteeka ku mukolo gwo ate era ne bannaffe ba Focus Graphics and Branding bagamba nti banoonyeeko bakuwe corporate uniforms eza business yo ate era bakuwe n'ebyo byobadde olaba nga ofunira ddala ku business yo signpost billboard bakuwe ne gye tuyita business cards nti omuntu wajja ku mulimu okamuwa n'asobola okuba ng'afuna endagiriro n'ennamba z'essimu banoonyeeko babe nga bakukolera ku ekyo so nga ate bannaffe aba bicycle kick bagamba nti basaale nnyo mu kubeera nga bazza amaanyi oba bazza enkola ey'ekisenge ennuŋŋamu beera nnyinimu obeere gumite ng'egyogenda kusobola beegamba omukyala akwanirize nga wadde tolina kaveera ne bwoba tolina kyolese akusuubira era akwesunga kubanga ogenda kutereeza embeera y'obufumbo bwe awaka aleme kusegasagana abakazi omusajja nga bicycle kick abadde amukozesezza bulungi tosobola tewaliwo omusajja gwe bayinza kugamba nti bano abaana bagundi bafaanana ono era tewaliwo ayinza kugamba toyinza musanga nga bekyerega ebyo musajja tamalako tamanyanyi anzisa ennyonta bicycle kick takola DNA kimwetagisa kinga ate ono anaaba va ku kyazunge omwana abeere oweeri oba oweero nga buli kimu kituukiriza ng'ate buli kimu okiteekiriza nga bw'okituukiriza n'olwekyo ojja kuba ku ssimu 0752 ojja kuba ng'oterera bulungi nnyo oba oli Germany oba oli America oba oli Australia weewale ziddieni ezinezi zitalimu n'okuyita enkoko musajja munno n'akuyita enkoko naye abakoze bubi awo kitegeeza ni mukyala we yaba yamunyumiza ogira mangu nga nkoko kale abatugoberera ku Focus 256 abali ku Kojakati exclusive balinya okubeera nga mukikola olunaku olwaleero nga bwe bibadde mabega kwayitwa gama twakola episode zaffe ez'enjawulo ku muyimbi Eri Wamala ate era kojono bingi byayogera abangi abalirwa episode ye yagwa ginoonyeeko ku mukutu gw'oliko oli ku Focus 256 genda mu playlist ey'obuyiiya performing arts olabe ebintu ebingi nnyo ebiri mu playlist eyo ate era n'abali ku Kojakati exclusive era playlist eyo kweri ey'abayimbi bannakinku abalina bye bakoze ebyenjawulo Kojakati ojja kuba olaba ebintu ebyenjawulo kojja olunaku lwaleero twakoma luli nga tulaba ku byafaayo oba ku background obuzaaliranwa bwe baana family status byonna twabyogerako ebya Eri Wamala olunaku leero kojja njagadde twogereko ku music kika kya music yali ayimba album kizo ojjukira kukojja ze yayimba music kyoyo omuntu gwayinza okulaba oba gwayinza okuleetinga naye najjukira nti ddala ono gye bayita Eri Wamala gundi omusajja omwami oyo Eri Wamala Elishama Wamala nababuulira gye yazaalibwa Micheke mu Mbale yazaalibwa n'akulira ewa mwami Kabanda ekyengera ekindi ebuloba n'avaayo n'asoma mu masomero agatali gamu yasomerako mu masomero g'omu Kampala muno n'agenda Mengo SS gye yava n'agenda Makerere bwe yasomayo n'agenda Ebungereza yasoma okuba endongo ne keyboard oluvannyuma ennyo yakomawo kuno era yajja n'ebbanjo ye n'abeera mukozi mulungi nnyo wa music ng'amumanyi bulungi awo mu mwaka gwali 1963 ne bamuwa omulimu ku Uganda Television n'abeera broadcaster n'akola ki n'akola bulungi nnyo emirimu gye era bwe yamala n'alitayalinga bw'alitayalinga yatandika okukola emirimu gye nga bw'akola mu bulamu bwe ndowooza yayiiya ennyimba ezawera 6 Eri Wamala yayimba yawandiika ennyimba 6 naye ng'oluyimba ennyimba ezasinga omufuula ow'amaanyi ennyo oluyimba naddala olwali luyitibwa Nabutono oluyimba Nabutono yaluyiiya mu 1959 n'alulikodinga e Nairobi baalina omusajja we baayitanga
Sendagala. Omusajja Sendagala yalinga abeera akafiiriddawo kansanga. Sendagala. Ye yali mukwano gwe bwe bakubanga ebidongo. Sendagala ye yagenda okufanga yagwa n'eddalu. Naye nga wabanga bakuyimbira ennyimba ezo Viola zaani. Era Sendagala yawanuuza n'atuuka n'okugamba nti oluyimba Viola lwali lulwe. Olwo Jesse yaddamu Viola woba. No, nti bagenda nti Mbugundi yalu recordinga. Baali balukola naye. Yono n'alu recordinga kuba yalina access egenda gye barecordingira. Ye bwe yagamba Sendagala naye saabiwa nnyo budde kubanga yali ayogera yali nga ate ali wansi ko kuwolinga ndabanga ayagala okumutanishinga obutanishinze ne sikitwali amaanyi. Nesebo naye ye emirundi ekisinga boni bwe yayimba Nabutono oluyimba Nabutono lwakwata nnyo mu babiro gw'abantu n'ayimbirako n'oluyimba olulala bayitanga Josephine. Kakati mu kuyimba oluyimba Josephine, Elishama Wamala abantu bayongera okumwagala nga kwotadde ne yali kabaka wa Buganda Ssekabaka Edward Muteesa naye n'amwagala nnyo ng'era buli mukolo gwonna ogwalabanga mu lubiri ng'ayita Elishama Wamala amuyimbire oluyimba Nabutono amuyimbire ne Josephine. Kojja Nabutono ke kama katono naye bitowulira nti birina enjawulo leka naawe oluyimba Nabutono lulala ate n'engamba Nabutono gwe n'oyimba nti kama katono bantu banalowooza nti musajja producer abadde kigundi host abadde ki. Nabutono nagezzaako okumunoonya gyeruli tojja ddufuna kuba abantu bonna abakola ku mitimbagano tebasobola ddufuna kuba baagala nnyo zino ziriwo. Akalina kasekendi 45 oluyimba nze ndumanyi era naye sijja ddubawa kubanga tetukkirizibwa naye bwe yamavaawo mu 1969 yayiya oluyimba Pope John Paul, Welcome the Pope. Welcome the Pope. N'ayiyizaako n'ennyimba Hamadi. Zibeerawo. Mu 1974 n'ayiiya alubamu yali ennungi ennyo. Yanyumira ennyo abantu. Eriwa? Yaliko akaana k'akawalya. Ategeeza kawalya ono? Kawanyana n'ayiiya oluyimba lw'akaana k'akawalya ne lutunda ne lukamala bukamazi. Oba kati obwali mu kaana k'akawalya? Yali yeewuunya omwana yalina empisa nnungi. Ng'omwana ayogera ebintu bya kikulu ng'ate yali muto. Nga kati waliwo akaana akabeera ku TikTok okwo mukibabuuza kogera ebintu n'ogamba bane kana akaana ebintu bye kwogera. Kayogera nnyo ebyafaayo kwogera biki? Sayansi kakumanyi. N'ako akaabuuza obanga ddala abantu okubonaabona lwa Adamu na Eva kulya kibala. Ebisolo ebiri ku nsiko ebibonaabona olw'empologoma n'engooku bigoba byo ani yali ekibala kyabyo. Oba byaso byani? Kakati bwe bitambula bwe yayiiya oluyimba n'addamu mu 1978 n'akuba gundi n'akuba Violet. Violet bwe yakuba n'addamu 79 awo bwe yayimbira Violet n'atinka nnyo. Mu 1982 n'afulumya Winnie n'afulumya gundi Wuno Tutuno n'afulumya Namuganyi n'afulumya alubamu eyo yaliko n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Kaama Katono yalukuba mu 1974 Kaama Katono bwe kati. Olwono oluyimba yali true story olwa Kaama Katono yalina by then emmotoka Ford Tanas gye yali avuga. Yali ava mu firimu awo ku cinema hall bagiyitanga Nomani Cinema. Ennaku zino yeriko KPC oba yeriko Watoto. Kati nga bwe yafuluma bw'ati n'alaba omuwala n'amugamba nkutwaleko nti omuwala n'ajja. Bwe yali ayingira bw'ati yali ayagala mmutuuza mu maaso omuwala. Omulenzi naye n'ajjirako ne batuula emabega ne babeera mu mmotoka nga tebanyumya. Omuwala yali nga eri Wamala yali asula yali agenda saidi za wazana. Yes. Omuwala gwe yali atwalako ng'amugambye ndi nze ŋŋenda ku luguudo lw'e Busaabalaawo.
walishe kwa kugoba akugoba pharmacy eri awo kati ne bajja nga basirise ngoli ali omuwala gwayagala okwana ayingidde mu mmotoka ne boyfriend we awo batuukawo era n'ayagala katonda ngambe nina kyenjagala nobwedde okugamba era yakimugamba afuluma naye nno nkwagala ng'afuluma awo nga lwakola ki so jukira wakuva mu ttaano bw'ati tewali nnyo simu nti oba ogenda mukubira aba agenze so ng'ate akamato kakoze eki tukamugambye bw'ati bwe yatambula kati yafulumya ennyimba kama katono n'akulumya Namuganyi n'ebirala bingi nnyo Sacramento toyogera abantu tujja kuba tubalimbi tokikola nedda Sacramento yalufulumya naye Sacramento lufulumye njogera ku mwaka gwa 79 lufulumye wayisa emyaka 2 kumpi 3 okuva ku olwo kubanga bwe yafulumya awo yazzaako Winnie n'afulumya oluyimbo ennyimba alubamu endala awe yaliko Penina n'afulumya alubamu oluyimba lwa Kityo bwe wayitawo ebbanga n'alyoka afulumya mu 1994 n'afulumya Sacramento mu 94 omwo ate yaddamu n'afulumya n'oluyimba lwa Naabagereka nga embaga ya Kabaka etuuse yafulumya embaga n'addamu n'afulumya Swakabo omujweteke n'afulumya ne alubamu gye bayita Boda Boda n'alyoka afulumya alubamu Emilino w'Ensambya oyo eri Wamala zonna nga nzito nga buli gye yafulumya nga alubamu naye ng'eriko ennyimba ez'enjawulo ezookya z'amaanyi kati nga Sacramento yagenda ogifulumya nga kuliko May Tontunuulira luyimba lwali lw'amaanyi kuliko Sacramento kuliko akaana kakawalya yakateekako nga zonna ennyimba zaali hiiti zeyakubirako ate nga n'oluyimba oluliidinga nalwo yali hiiti koja katalogo y'omusajja oyo gikoze bulungi ogitemyetemye bulungi ezimu ku music oba ku nnyimba ze ze yatukubira koja nga bwe wayogera ku muyimbi Paul Kafeero n'otusengekera the best songs nnyimba ki ezetutumu gyoyinza okugamba top 5 ezaali ez'omukulu ono oba nnyimba z'omukulu ono zoyinza okwogerako ezimufudde oba ezamufuula ow'amaanyi okubeera ng'erinnya lye bw'oliyira Kawalya oyo eri Wamala bw'oyogera eri Wamala omuntu agambirawo yes eri Wamala bw'oba omwogerako oluyimba lw'osookerako lwamutunda internationally welcome the pop mu nsi yonna ensi n'emutegeera yaani n'oluzungu engeri gye yaluyimbamu olw'ebiseera ebyo nti yayimbanga mu Dubai ate nga ayogera oluzungu n'alekera awo dwogera n'afuuwa lufuuwe oluyimba welcome the pop kuddako oluyimba Nabutono kubanga ne Ssekabaka Muteesa nga ku buli lwalina patena ki abo kyaziza abagenyi abava ebweru abajja okumulaba abava mu Bwakabaka obulala ng'amuyita n'aluyimba omuyimbi walina oba wawa aluyimbe Nabutono oluyimba olulala baluyita Talanta saagalira ddala seegomba olwo lwatunda internationally oja sayidi eyo yawulikamu ng'eya Figo nedda sebo saagala seegomba abo abasajja abatategeera ne bwalibanga ddala alina 10 maliridde olwo yali ani lwatunda nnyo oluyimba n'ebeerayo oluyimba olulala baluyita ebinyumu byaffe buli lwoyogera ku eri Wamala buli omwanyumya twalyako bye twali aba yalutegedde dda buli lwoyogera ku eri Wamala teri atamanyi kaana kakawalya so alina ennyimba nnyingi zotasobola kumalayo ne Emilina yennyini ow'Ensambya luyimba lulungi koja ekalamu ye togere ku kyekalamu okuwandiika kwe ayinako bamuwandiikira ngoba ye kalamu ye yalinga yewandiikira ennyimba ze okujjako oyo omwami gwegambye yali yekiiseemu nti oluyimba lwali lulwe Violet naye nakyo nakigaana nze kuba eri Wamala nali mumanyi gwayogerako ate Violet yakola ennyimba 2
oluyimba singa yali arekodinze lutali lulwe yali tayinza dukolako part 2. Okay. Oluyimba olwo lwebayita Violate okuli okulaga nti omusajja yali mugezi nnyo. Ye part 2 y'oluyimba lwebayita oluyimba lwakityo sijja kutuula ndi mu bwangu nina wakamako kendese kavudde wa mukwano gwe nnyo kityo oyagala ennyo okuzaama bwokera eminga nti wewandiika luli nti gwe wawandiika luli ng'ate ono paati eyo kati ate nga gwe wali wafa. So Eri Wamala yali yewandiikira ennyimba ze sirinaayo gwe nzijukira n'omu nti yali amuwandiikira. Kojja nga bwe wagamba nti Fred Sebatta yafokasinga nnyo ku maka Kafeero yayagala nnyo okufa Basudde yagiranga nnyo ku bakyala biki omukulu ono emiramu gye gyalinga ku ki yasinganga kusoosowaza miramu buntu bulamu yafokasinga nnyo ku buntu bulamu era waliwo oluyimba lwe bayimba Penina. Yes. Tula Penina nzogende omukwano guna amagero ya Rabbi Penina oluna bwe yayimba yagamba ligayi lyolabe eriri wali tukola nalyo mu matooke wezizigwako nga nsaba lyo nti mpa ssente nga limpa sajja ddungi ndyagala so wano mu maaso olaba yali agezaako okulaga nti obuntu bulamu bwe yali akozesaawo naye namugamba nange nja kunoonya ssente obeere bulungi n'olwekyo ba muntu mulamu mukakkamu. Okay. Bwe yaddamu n'akuba oluyimba Hamadi muwarabu ayasabanga ssente ng'agezaako okulaga abantu nti enseberera naki n'obuntu bulamu. Bwe yayimba oluyimba Meyi tontunuulira bw'otyo yali agezaako okulaga buntu bulamu omuntu olina okuba omuntu mulamu. Ebintu byokola nze ndi musajja bino byolaba byonna byabwe nafuna bifule bampola nabiwole so beera muntu mulamu. N'akuba oluyimba olulala kaama katono bwe kati obwo obuntu bulamu teri abulina n'ovuga boyfriend w'omuwala gw'oyagala okwana n'omutuusa ne gy'alaga so oluyimba boda nalwo lwali lukulaga obuntu bulamu obulina okubaawo n'akubira oluyimba omuntu wa Natteebwa nalwo Anaani yali amanyi zonna nnyimba zakuba nti ki zabuntu so yali afokasinze ku buntu bulamu mu nnyimba ze zonna nga asoosowaza buntu bulamu. Okay. Kale nga tuli ku Focus 256 abali ku Kojja Kagato exclusive nabagamba nti episode nyingi nnyo zetujja okukola ku mukulu ono Eri Wamala ate era nzikiriza nti otujja okubeera nga tumuwunzikira ojja kuba oyongedde omutegeera era tubadde mu catalogs oba nnyimba ze ez'enjawulo ate era twongere okumumanya mu content gwe yali ng'atuwa. Kojja most sold song bwebeeranga gwe producer oba mwafulako mukisa okutunda ku nnyimba ze nnyo emyaka mingi. Luyimba ki olwo lwogamba nti luno lwasinga okukola ssente oba okugulibwa kale bwe tugamba olwasukkuluma ku zinnaazo baluyita ebinyumu byaffe nga albamu eyitibwa Sacramento. Okay. Lwafulumira 1994 yaluyimba ne Joan ne Kezia Nambi n'abaana be kwaliko n'abaana be babiri ndowooza ne Tony Sengo. Okay. Oluyimba lw'ebinyumu ebyaffe ki ekyalufuula olukunukira ku bunnaalwo lwali lugatta generations zonna okuva lwe yatandika kati nga bw'olaba emboozi ebintu by'ennyumya n'omwana ow'emyaka 10 ayagala obbiwuliriza n'ow'ensanvu nti onzijukizza ate kino noono nti ebyo byaliwo n'omunyumiza n'omufaananyi eyaliyo kati oluyimba luli ebinyumu ebyaffe byali ng'abaana yali anyumya mboozi yali agezaako kunyumya mboozi era bw'aba anyumya bano abatudde wano bawuliriza bye yali anyumya ne bamubuuza kati wakolanga otya bwe wabanga olemedde okuzina n'akugamba nti watuulanga awo n'otunuulira abagamanyi nga beezirira. Kitegeeza mwali mu masanyu temwakolanga nedda twali bakozi twakolanga twagendanga netukola mwayambalanga mutya nga buli kimu akikunyonye n'agamba zino engoye zolaba ze nalimu nazigulanga ku Nomani Cinema nga lutaaya yeddobi wange yali azinda kati omuntu atwala engoye mu baddobi abazitwala mu baddobi naki n'owaleero oba omuyingizza n'emyaka giri nagyo oba omutaddeyo nakakati oba omutaddemu kitegeeza nti buli kyanyumya waliwo abakinyumirwa abaabiraba n'abawulira ebiwulire n'ababikola essaawa eyo. So
ati oyo gwe yateeka kati yali artistic nnyo kuba mu butonde gundi yali ye muntu ng'amanyi nnyo art eri Wamala yennyini n'okuzannya nga yali akumanya okuzannya era kyamufuula ng'ow'enjawulo kale obadde mulayi bulungi owa kanyumiro kano oba puroguramu yaffe eno eya tuli ku bulamu n'olugendo olw'omukulu eri Wamala tukuyisizaamuko ku ebyo ebimu ku ebyo byajjanga akola ate era tukakasa nti gye tunakoma okutambula ffenna bijjo gy'omutegeerako gwe alina ky'otankana kyokakasooba kyoyagala okumanya comment section weeri yitira mu comment section obeeko by'obuuza ate era nabyo obitegeere.